Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo osinziira yonna eyo gy'oli kutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo. Mikwano gyange abali e Bunaayira nammwe mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima avuddeyo n'expressinga oba n'alaga ensonga ye eri bannayuganda ne gavumenti ya Uganda eri General Muhoozi Kainerugaba, era wenjogera General Muhoozi Kainerugaba kaweddemu. Lwaki nkugamba bwe biti? Enfunda nnyingi tulabye ebintu nga bijja bigwawo nga General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force agenda mu maaso n'okupositinga ku mikutu gye egy'enjawulo egya Twitter ng'agezaako okuvvoola obukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako n'omutottola n'omuttattana ekitiibwa ng'omukulembeze. Naye bino byonna gavumenti ng'esirise teri yali avuddeyo kuraisinga concern eno era bigwawo nga babitunuulidde ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Naye ate bo bwe bavaayo ne bafuna omuntu aboogerako ne bibanyiiza bavaayo mu busungu, abamu basibwa, abamu bakwatibwa ne babuzibwawo. Twalabyeko nga ne George avuddeyo ng'apositinze komandi eraga nti nga wadde order mu bitundu ng'agezaako commandinga aba police commanders ne police station zonna ono General Muhoozi Kainerugaba ng'alaga nti buli ofiisa yenna anaakatibwa mu kitundu ng'abadde mu meeting ng'ebadde eyogera ku first family ssaako ne ofiisa komanda yenna abantu abo ne batakwatibwa, oyo akulira police post mu kitundu ekyo kaakumujjuutuka. Bino byali bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force ku mukutu gwe ogwa Twitter. Bigambo bingi byazze ayogera azze ng'attattana ekitiibwa kyako n'okujerega n'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuyitamu kabbobi, ng'amuyitamu ebintu ebitategeerekeka okusobola okuba nga amuvvoola. Okwo kw'ogatta ne George okuvayo n'agamba nti kitaawe Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akajja aka 2026 agenda kuba nga asaanyaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu, era ako ka Bobi Wine tekajja kuba nga kafuna bululu, tekajja kuba nga kakijjuutuka. Kitange mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba nga amusaanyaawo mu kampeyini eyo. Ekigambo ky'akozesa okuyita Bobi Wine ka Bobi Wine kikolwa eki-undermininga, kikolwa ekivvoola, kikolwa ekiwewula omuntu, kikolwa kyakuyisa muntu maaso, kikolwa kyakulaga muntu nti nno gwe tomurespectinga wadde n'akamu n'akeddagala. Kati okusinziira ku mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima avuddeyo n'avumirira ebikolwa bino General Muhoozi by'akozesa okuvaayo nga ku social media platforms okuba nga avvoola ekitiibwa ky'omukulembeze ono Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ate mukulembeze, ate nga byapositinga abipositinga mu public. Agambye nga wano mu Uganda ssemateeka takkiriza kikolwa ng'ekyo era tuba nga tukivumirira. N'agamba nze nvuddeyo olw'ensonga nti nze bino byapositinga bitandise okuba nga bintiisa ssaako n'okutiisatiisa bannayuganda. Ebyokuvaayo n'apositinga ngeno watiisa eggwanga, watiisatiisa ba civilian ssaako n'okutiisatiisa foreign countries, banneiba ab'oku mulirwano wonna n'abatiisatiisa. Ekivuddeko kubanga kikyankalanya diplomatic relations ez'eggwanga erya Uganda ssaako n'amawanga ag'ebunaayira. Kati bino Winnie Byanyima byavuddeyo n'ayogerako n'agamba nti nno nze ndabira ddala ng'ekintu kyakola akikola mu bumenyi bw'amateeka era kino alina okistopinga mu bwangu. Nkutegeeza nti nno okyali ku Yogi Updates TV kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza. Gw'atanatwegattako genda wali wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba ng'osobola otweyungako ddala bulungi nnyo. Wagala okusharinga okulayikinga nawe nkwaniriza. Winnie Byanyima avuddeyo n'agamba nti nno tetugenda kutuula mu ggwanga nga bino ebikolwa nga bino bigenda mu maaso ate nga bakulembeze baffe nga bebabikola, ate naddala nga Chief of Defence Force. Kino kituteekerawo entiisatiisa nga ffe abali mu Uganda ku bigambo
General Muhoozi Kainerugaba bya postinga jjukira naluli yavaayo n'awooninga eggwanga lya Sudan nga wagenda okusalako ekibuga kyabwe akisaleko akitwalira olutalo singa tebaave mu lutalo entalo ezo ze balimu ajja kubalagako kye bayita entalo. Era oluvannyuma twalaba nga eggwanga erya Sudan liwandiise ebbaluwa nga evumirira ebikolwa ebigambo General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force bye yayeyogedde, ng'era eggwanga lino erya Sudan lisaba eggwanga erya Uganda lisobole okuba nga ligiwandiikira apology obubaka obw'okwetonda. Teyakoma ku ekyo, embeera ng'egaze yayongera n'ayongerako emitawaana ku bizibu, n'avaayo n'atiisatiisa eggwanga erya Nigeria. N'avaayo n'alangira n'agamba nti eggwanga erya Nigeria agenda kuba alisalako kuba lyetaagisa taasibwa. N'agamba wenva mu kibuga ekikulu ekya Sudan nzira mu Nigeria olw'ensonga ekibuga ekyo ekya Lagos kyetaaga okuba nga kitaasibwa. Ebyo byonna agenda mu maaso nabyo ng'abipositinga ku mukulu gwe ogwa social media. Kati byanyima agamba bino bitaddewo entiisa mu bannayuganda ssaako n'amawanga ag'ebunaayira. Tetumanyi eggwanga lyaffe ng'ekiti mugenda kuba nga mulirikamu nga mulittatanya. N'agamba era kino ekikolwa nkivumirira era twagala ab'obuyinza batandike okulondoola ku nsonga eno eya General Muhoozi okuba nga positinga posits ezitiisa ku mikutu gye egya media platforms gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nawe wensinzira ne nkugamba olowooza ki ku bigambo bya Winnie Byanyima? Kubanga biseera bino tulaba nga abantu abava ku sayidi eri tebatera kukwatagana n'abasayidi bali ku opposition, naye bwe kuba nga kutuuka kukolera wamu kujjawo kizibu nga kyakuyambagana mu ggwanga, awo nja kusaba abakulembeze baffe aba opposition mwegatte mubeere kimu ku nsonga ezo. Golowooza ki mukwano gwange ali eyo? Ngutegeeza nti nno jangu ku Yugi Updates TV osobole okuba nga okomentinga, jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing. Gw'atannatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abapya organic babagamba nti gwe alina ekirwadde eky'hepatitis B nga walwala ekibumba nga kikutawaanya, nawe walina ulcers, nawe omukyala ali eyo ng'olina ebizimba mu lubuto, si nsonga onywedde eddagala lyenkana ki, jangu ekyo bizimbe bajja bikugiramu mu wiiki emu. Era bakugaba basange ku nooti 778 11 35 97, basange ne ku nooti 75 14 17 510. Nziddamu nooti 778 11 35 97 ne nooti 75 14 17 510. Beba pure organic basaleko bajja kuba nga bakuyamba. Bategeeza nti no mbaagala nnyo, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV era nga mbaaniriza mu comment section yaffe tusobole okuba nga tuttaanya ku nsonga zino. Mweraba.